Popin Media. Okumanya nga omwami eyo mugondedde okumanya nga muwadde ekitiibwa nze mwami Nsamba si anvuma n'anvumira obwerere n'afeeri n'akuba simugabbirangako simukwatirangako muggo nti muddize. Madam kicho oyagala leero eribaawo mwami Nsamba najja wano nga ndi mwana muto emyaka gye wampasizaamu ogimanyi sirinaayo ddya ddala abaana bange bonna 9 mbazadde wano abaana 6 bali mu ttaka nsigazaawo abaana 3 mu muliro gwenkanidde awo n'ennaku gye nnina ate gwe n'osalawo n'ondeka wano mu maziga amangi abaali badde 2 nga buli omu asirisa munne. Komawo mu maka gaffe tubeere wano mu maka gaffe tulere abazibu. Katugga muleke okukikinalako okumukuba si mulundi gumu emirundi giweze nga 3 nga kikinalako okumukuba ng'ayagala nve waka wano asigalewo n'ennyina. Nagezaako okukola ne muwa ssente ezisuka miliyoni 2 ssente n'azirya n'apangisa ebikajjo. Okupangisa ebikajjo ebyo ne mugamba n'agula pikipiki n'agitunda. Wamala ogitunda n'ensala ku bikajjo ekitundu n'ekimuwa nga alina omukazi emubajjo. Bwe muwa ebikajjo ebyo n'abitunda yabiguza na luboko ssente n'azirya. Ssente bw'azirya ne mugamba konza omwana ono mukoledde ki? Nenkuba buloka nga kyazimba ennyumba emu. Wakuba buloka n'azintundako. N'addamu n'agamba ngenda kukuba emmanga awo wali ekinnya n'akuba buloka era buloka n'azitunda. Wamala okuzitunda ne muganga tunakola tutya nali tukyali awo. Waliwo omwami gwe yali alunda ente ennamukuba eyo. Bw'alunda ente eyo ne bakyankalana era nenkwata ssente n'endiwa. Ne wabaawo gwe yali avugira pikipiki. Gwe yali avugira pikipiki n'amukwata ng'ayagala ssente ze. N'endiwa ssente ezo eza pikipiki. N'atuuka okuwasa oyo mukyala we gwali naye. Bw'atuuka okuwasa mukyala we oyo gwali naye yajja wano n'aŋŋamba nti njagala okuzimba wali emmanga ekkanisa. Ne mugamba nti tekisoboka. Naye ebiwandiiko bye baaleka ekyaŋŋambibwa baganda bange ne ssenga ffe waali kuzimbawo kkanisa naga kijja kusoboka. Katonda yaŋŋambye nzimbe wano ekkanisa. Konze nedda ssebo wayogedde naye ddi. N'agenda nali ndi wano nga ndi awo nsigula ebikonge byawo. Mukazi w'omukulu oyo najja n'agamba taata njagala okuzimba otuwe emmanga wali Katugga we yali twagala okuzimbawo ekkanisa. Katonda yatutumye. Embaga konze nedda ebyo byammwe. Naye kiki nnyo kyonoonya? Katugga n'agenda ebbanga eryawera nga takyambuuza mpitako buyisi ne bwansanga gasiyawe. Kati oli nnyina yatuuka n'agamba nti okuggyako nga tulina gabana wano naye era ojja kutuwaawo lwa mpaka kubanga ogaa nti tojja kutuwaawo bijja kuggwera ku poliisi. Konze ekyetaagisa poliisi kiki? Nali ndi wano nga ne muwala we Joan atuuse ne batawuka nnyo wano ne bagamba nti ate onootukola ki? Tuteekwa okugabana wano waffe. Bw'oba weepanka kati tulina ne maama waffe oyo Joan nga yagamba owa poliisi ate baamukuza. Onootukola ki? Konze sina kyakubakolera konze kale n'ensirika. Nnyina wano ng'afuuse enjuki. Katugga era wali emmanju ku kafumbiro we yali antugira. Nzize njogerwa ebbanga ddene ebimu mbijja ebimu mbibuuka nga buli lwafukwana omukazi buli lwafuna omukazi yali ankuba nnyo era nga kwentegeerera nti kati yafunayo omulala. Bwe nafumbirwa mu mwaka gwa 8 mu Gwokuna nga 24 8 mu Gwomwenda
nga 28 ne tugattibwa empeta. Omige niitirivu nze waffe tufumbiddwa ewaffe bajjajja bange abazaala taata bonna nga gye bali bafumba, maama wange nga gyali afumba. Nze nali simanyi nti omuntu bw'afumbirwa ate abuukabuuka n'akola ki. Era nze lumu maama yaŋŋamba nakirijja, bw'oviirwa omusajja oyo alikutta. N'abeewammwe ku miriraano batugamba omusajja akukuba nnyo. Ne mugamba maama kyesigenda kusobola kwe kubeera wano bagambe nti oyo ani ajja. Oyo muwala wa Kaboggoza oli afumbirwa Kiwangula nti ate olowooza akyali Kiwangula ali Busoga nti wa ne Busoga yafaayo ali Gindi. Maama gwatuzaala otuzadde wamu, nze sijja kusobola kusiga ki ne mugamba Mukama omusajja oyo bw'alimanya bw'alikula alitereera. Ekyasingira ddala okutabula amaka gano oba ekisingidde ddala okugatabula nze kulokoka. Okulokoka kwe kwasingira ddala okuleeta obuzibu. Bwe ndokoka ebuzibu ne bujja kubanga ndokose. Kakati n'omwana oli yalokoka, kati olutalo oluli wano lwa kulokoka. Ebigambo byonna ebyogerwa Mukama Katonda singa akolanga edda bwe yakolanga n'akka wansi n'abuulira ku bantu tekubadde kya mazima n'eki. Aga Katonda mu okufiira wano wenda. Bwe yamulaba gw'oyinza be babajja bulijjo wano ne banvuma ne maama waabwe. Era nakati batandise mu bantu. Bajja wano ne maama waabwe ne banvuma. Abo be baana b'omukyalo ow'Ekayunga bajja wano taata waabwe n'ayimirira wali n'avuma maama waabwe wali omwana ne bakuvuma ne bakusensabula ne bakola bwe bati. Bwe nalokoka obuzibu ne bujjira ddala awaka. Lwaki mugenda, lwaki olokoka, lwaki naye nga kuva dda okusaba kwa wano kwali kwambiranye. Mulamu wange agambye nti twali tusabiranga eri Kiwangula naye n'abantu bonna abasabidde mu kanisa y'Ekiwangula banjulira yajjanga nannonayo mu kanisa. Oyo ng'avuga emmotoka ng'ajja nannonayo mu kanisa okusaba lutalo. Bw'ona ogenda mu convention olwo lutalo bw'ebeera overnight wagenze kwenda, bw'ogenda ku kanisa Namagabi abaawule bonna nze nabaagala, ababuulizi bonna abanjagaza, nze nga buli lwe ngenda okusaba ngenda kwenda. Nenkubwa nakubwa olwakati kale bannange wulira embaga kakati munnange bwentyo bwe mbadde wano mu Kristo Yesu omwami oyo simugobangako wano. Nalabiraawo taata wuliriza, nalabiraawo ng'omwami oyo takyayingira mu nnyumba muno. Bbanga liyiseewo kati mwaka mulamba gigenda kuwera ebiri oba giweze tayingiramu mu nnyumba abeera yagira eri akasitoowa n'akateekako n'ekufulu mwayingira ne yeeyambula n'agenda n'alima n'akomawo n'ayambala n'agenda. N'amazzi g'okunywa agajjangulu wa mukamwana wano tanywawo mazzi. Yatuuka n'okunjogerako nti nze namuwa obutwa emirundi 2 nga njagala kumutta kyesikolangako ekitayingira n'emigo gye yankuba gyonna tekyajjako mu ndowooza yange nti singa omusajja ono afa n'avaawo oba singa muwa obutwa n'afa n'avaawo naye yankoje ate agirya oba agibuuse enki kakati ng'ogimuwa n'agamba saagala. Era n'agambira ddala abaana abo abalongo bayogeddeko nti munoonya kumpa butwa. Bagala wano bitereere ono gwe ogabe ono bagwa mu nnyumba eno. You are not going anywhere. Ekyakyogera yenze nze twala ki amaka ebintu by'okulwana n'okuyomba bikume olwaleero. Nze okusiba ono n'oli sirwawo dakiika 2 eno ennyumba y'ono n'abaana be eno y'ono n'abaana be ey'ekijja muno gizza wali weekola ki welina okubeera ey'abalala bonna n'abaana abaki abalala. Saagala jambiya eyo oba wajjayo ejambiya munnaayo kikomye kubanga era wali okingambyeko omuntu wajjayo ki bakuwabira nti ojjayo ejambiya naye bejambiya bive gwe tukakkane osobola okufuna kyoyagala
nga okakkanye mukategeera abooluganda naye bino ngenda kutwala kifuba oba etonyi oba butonyerera oba gwaka ebyo kitegeeza kati tugenda kuba nga tujjayo jambiya temagane